Sona bwe gutyo side z'ekyotera omukulu Daudi Mogema gye yawumuziddwa. Njagala okwebaza buli muntu yenna eyasobodde okutambula olugendo luwanvu okutuuka ekyotera. Njagala okwebaza abayimbi ab'enjawulo okuli King Saha, okuli omukulu Haruna, okuli Balutaya, abayimbi aba live bandi mwebali nnyo, abayimbi Mogema bawandikidde ku nnyimba mwebali kubeerawo omukulu ono. Era nga oluvannyuma lw'ebyo byonna ebyabadde mu kuziika ate waliyo ebipya ebizze nga bifuluma. Omanyi mulimu abafu nga tebeefiira. Omukulu Daudi Mogema ng'amaze okuwumuzibwa. Nze ngamba kale singa omukwano ogwamulagiddwa mu kumuziika wano singa gwe mukwano ensi gwe mulaze ng'ayaayaanira obulamu bwe. Waliwo yanoonyeza obuyambi wonna ekintu ekyo singa akyali mulamu. Kati mu kino ate tuzze ne tulaba ebigambo ebitandise okufuluma mu bantu ab'enjawulo. Tulabyeko omukyala Tinatine yayogedde bikambwe era nga byebimu ku bye twagala okutuusaako wano ojja kubanga obimanya. Big Daddy MC Gegange tuli ku Viki exclusive nga mu kiseera kino nkusaba ekintu kimu gituweereka like okomentinge osharinge obubaka buno butambule naawe ali mu kunyolwa ku lw'omugenzi ono yagenze obeeko kyoyogera ate obubaka osobola okufuna naddala mikwano gyaffe abali emitala mayanja nga ono abadde muntu wo naye nga tosobodde kukiika mu kuziika tosobodde kubeerawo mu kaseera ke ak'obulwadde be bangi. Ogamba otya mwana muwala? Gyendi muli mutya abali ku Vic exclusive mwebale kutuwagira mwebale kutulaba namwe abatulekera comment tusiimira ddala tuziraba era ezimu tuziddamu tuzeeyanza naye nga ffe wetuli nze Nabs Fiona ngandi wano oli omu kubakonako eri nawe nosaayo ka like ku comments zaabwe. Lwaki nedda wali era ezijja nga zo weebuuza ye ono yabadde kuki ddala newabeerawo oli ajja neweebuuza nogasa namwadde programu yonna n'agikola nga comment eva kuno mpaka kulye omukulu yonna tusiima. Omukulu Joel muyaŋŋamba omwana ajja n'akukolera gundi n'akuwa suggestion n'akuwa program nga ebadde ino okubeera okuva ku ntandikwa n'ogamba kale singa ngimuwadde yonna n'agikola naye nga tusiima it doesn't matter oba comment ki zonna tuzisiima. So gwe ky'omanya agali mu kutambula mangi era always nga bwe tubeerawo kuba nti tukutuusaako ebifa mu politics eri bikyali bingi ensonga za bbomu ate omukulu John Muhoozi tugenda mukutuusaako naye mu maaso awo tulina ate ebyomukulu Atini nabyo mujja kubanga mubitegeera naye okusookera ddala abaana b'ekyotera bakikoze walabye omukwano gwe balaze omukwano bambi gwe tugulabye mu kufa naye omukwano gwo gwaliwa ng'akyali mulamu kozi yanoonya emikwano banne emikwano bwe bati abamu yabawandikira ne ku nnyimba kubeera omu ku bo mainly gwe twawulira ng'ayogerako Mary Butter era nga yeebuuza Mary Butter aliwa mu kino ekiseera nga yeetaaga obuyambi kozi yamwandikira oluyimba olwafuka hit oluyimba kyolwo by the way was it over lwe yakola naye nga yamukolera oluyimba era kyekyasinga n'omugjayo kukyogerako nti era ne Mary Butter naye ti yakyogeddeko nga wa speech nti abadde mukwano gwange nnyo nnyini ddala naye era abantu ne beebuuza gwe yali mukwano gwe n'olinda n'okulinda nti agende gye yafiiridde kuba bagamba nga station naye abadde akakola ekivvulu which simanyi lwaki abantu mubalirira ssente z'abannammwe muzibalira mbu station abadde akakola ekivvulu so ssente z'abaddewo lwaki teyayambako ku mugenzi namwa ku ssente z'ekivvulu okitegeera neneebuuza gwe wali omanyi ssente za sera lwaki yakola ekyo ekivvulu na expense kimumanyi kino teyafuna nakufuna nga just yakola bukozi naye nga teyafuna. So station ye mukyala gundi oli omwami webadde abamu
wabadde awamu n'omugenzi Daudi Mugema omwami bamuyita ani oyo owakagundi mu mutwe Sekyewa naye yayogedde bingi kuba naye yavudde naga ye yamuleeta yamujja eri mu kyalo yali baavuga booda n'amuleeta we yamuleeta oba ne biba bitya ate n'akola ku pool table nga ye manager era nayo n'amugjayo mpaka n'amutuusa ewa Haruna so nabyo twabirabye naye nga lwaki bavayo kati okwogera era mbadde ngenda mu kino Sekyewa afuna credit oba talina credit gyafunawo mu ekyo sira credit gyafuna kubanga n'omugenzi teyamwogerako nti oba olina ka interview kolako n'omugenzi agamba bannange nebaza ono nono eyanjija eno gye yanjija saakalabakoko so newaba yamujja tetumanyi kuba yantugambye muno ddala yamujjayo taliiwo kati omukulu legendary Dr. Jose Chameleone y'omu ku bavaayo n'agamba nti basiima ogenzi nti in fact ye essaawa eno kikola amakulu okumusiima kati before okumusiima nga amaze kuvaawo nekyo tukikola nnyo abantu basiima nnyo abantu kabe va ne kumina celebs ne mu family tuzirabye nti obeerawo nga weetaaga obuyambi oba nga onatuukirya family yo nga kati nga bino omaze okusoma n'obatuukirya ng'okimanyi ddala oba anko oba anto alina obusobozi obw'okuyamba oba okuwakka capital n'akulaga nti taziina naye ate laba bw'ogenda oba ogenze ku kyeyo ofiiriddeyo watandika wuwi naye nga tesenga bakuyamba ng'oli waneeno so kituufu basiima ogenze zino ze zimu ku nsonga ezaleetedde omu ku bayimbi okutabuka omukyala Mariam tinatine mwenagwe mumanyi era yavuddeyo n'agamba omugenzi mumuleka omule mirembe mwali ewuumuzzaako bantu bangi temusiima bantu bangi babeereddewo n'akola byakola saawa eno mulimu kuvaayo buli omu anoonya kamera buli omu lwaki abantu bakozesa nnyo chance y'okufa because I always see ne ba politicians mu kufa abalala bali mu miranga tuli mu kulowooza munnaffe avuddewo alesa abato kalari politician ali mu kuisaawo speech bane mumpo temuneelabiranga ngena kwesimba lwaki oba olinda kufa munno kufirwa kwa munno kojambu no abantu bakuwa obululu nenga ebyo tubirabye bibeerawo mu kuziika okwe najja n'awa speech mwenzo ga mukolo gugwe yagutegese nenga ate guno omukolo gwa kusiibula munnaffe naye n'ayogera n'amala dakika nga 3 ali mu kwogera n'agufuula omukolo ogugwe bantu n'omukyuse if not bwe kiba seki ndowooza twalibadde tuyitako mu bwangu tufune omukyalo ono oba if possible tusooke tuwulize ku bigambo bye then tweyongereyo still n'ebimu ku bino ebyavudde mu kuziika omukulu ono Daudi Mugema omukyala tinatine oluvannyuma lw'oluyimba lwe oluyimba by the lwakola nnyo actually simanyi luyimba ye lulala lwonna sijja kulimba manyi tinatine tekyewunyisa simanyi luyimba ye lulala nti ndumanyi nti yani Mariam nti yayimba luyimba bwe bati era we mulaba face ye manyi tinatine ne title y'oluyimba yakweka amannya ge era ne yono omukyala mwefuula nnyo abamanya bagamba bw'onyigiriza nnyo ennyindo ogireeta musaayi naye kimala muleke omwoyo gw'omwana guwummule mirembe muleke omwoyo gwe gutuuke gye gulina okubeera mwefuula nnyo abamanya abantu ne munzigyeko munywani wange omu ku abo bembadde nkubira kasimu oba n'ennumba oba ne tusinkana ne twogera muko kubituluma bye mutukola tubimanyi mwakimukola ne byonna mubikole musinika amanyo munyampe mulye munywe museke mubooge mupame n'okupama ne temusinikira bibi okujja n'osale mu mboozi zonna muzikole kansooke mpozingemuko akatutwala okutuconnectinga ku Genosali Musale mulimu abavudde nga bali mu kwakyuzinga omukulu Genosali Musale nti ayina obukakafu yes kunfa y'omugenzi reason being nti okufa kwe kwabaddewa ggulu kati mulimu abayisizaamu awo ebigambo ebyenjawulo nga tebikwatagana kati ono mukujja kwe being nti Mariam nga bumanyi ennyimba zandi ali ku liigi eneyimbira aba NRM afunyeyo ku gundi survival
when it comes to General Salim Musale kati she's ready to stand for his name mumujje mu bintu bino nga bw'alaajanira omugenzi abadde kyaliwe kyesimanyi bamukola ki bakimukola nga bw'owulira mu bigambo bintu bakimukola however still was standing ne ku linnya ly'omukulu General Salim Musale katweyongereyo namubiyunge gulu ani nembegayiridde kuba nina data wamwe muweza mungi ate mwina kye mugenda kunkola nkawiireba nkugwembwa akuba nigutambulira heru buli omwe naaguleeba mutasindikira ebiina ali General Salim Musale mumwihumbino byanyu mumwihumbongo bwanyu mutamusinikira ebiina waleke Daudi Mugema ahumudde kino obusingi azambine temusima mbamwe muli bangwe boni banaafuusi muli aho mwena kwenani tulina okufa kw'enjawulo kwe tubadde nako okufa mu bantu ab'enjawulo tulabye omugenzi AK47 tulabye omugenzi Moses Radio tulabye omukulu Kasuku omujjukiro oyo eyayimba Kasuku yayimba Kawanga yogera mujukane ennyale ya Baby Deo Star always tubeera ne gundi attachments buli omu alina engeri gya connectinga mukati Baby Deo mulimu ebigambo byayitingana nti era naye yafa bintonto bya mpewo ezo nti mbu naye y'okusinza ne ku music gwe yali akuba ye yali musamize mu busamize nti n'abalabe be mwe baayita because this one just got an accident yali deadly. But people get accidents every day. But public opinions baja accidents every day. Tugante buli afuna accident baba baina kibamukoze. Ochegedde. Kati mu ngeri yemu this woman is very rude mukambwe okusinzira ebigambo ko sijavumye n'okuvuma. Kyenebuuza kyagamba kye bakola kyaliwe. Kiki kye bakola kyaliwe. Kye kino bitu of course in our video gye twasembayo kola about omugenzi twali tukuwa engeri ezimu feze tulowooza besides postmortem nti eddogo ayinza okubanga probably nekya awusa twakikwoting akageri kekiri nti bagamba yatuuka already mukoowu nga mukoowu n'alwawo okwokulya ayinza okubanga tugambe nti awusa nazo ate era twalabye muganda we yavuddeyo n'agamba ye abasawo bye bagamba nti mutima simanya biki muganda tabadde na buzibu bwonna ku organs ze kyeneebuuza nti when last did they make a general check-up kubanga already tubadde ne history ya cancer cancer waliwo atambula mu bwangu ddala so tomanya maybe we bakeberera the organs maybe they were fine. By now, cancer not spraying to the organs. Naye yavuddeyo society n'agamba teyabadde na buzibu bwa organs abasawo bye bagamba katugende abasawo balimba oba. Naye era nga yetugamba nti eddogo waliwo yanyonyodde ekigambo ddogo nti omuntu ayinza n'okulwala omusujja naye nga mulimu eddogo ne bajjanjaba omusujja naye nga mulimu n'ekirala nga tulime kugenda tradition okitegeera kati ekyo nayo kibeerawo nti abasawo bayinza okuba balabye nti organs nfu nenga muna eddogo lyakikoze so ekyo nakirowoozezaamu nakyo naye nga Lady Mariam ono kyagamba ekyaliwe kye bamukoze kyentegeddemu nga nze alabika referringa to omugenzi we yagambira nti ani Mathias yes abantu we bachi nti omuyimbi we Masaka yayimba edda abantu bo ne bakivaayo nti Mathias kati oba kyategeeza ekyo naye ate nekyanze kyenda bamwe no speech she's not defending mugenzi at all ndabanga ali ku side ali ku bibye political like political side of it emuyambirawa afunirawa cause wagano chaliwa nge yali leader wa chaliwe we yalwalira cause teyavaayo ku mawulire nti munange nvuddeyo kuno obuyambi at least omugenzi alina we yagambira nti yes mikono tegimbereddeewo naye aluna yennyini mbuno teyamumbeerawo naye ate yavaayo later on n'ambererawo era ne beesonyiwagana kati bano abayimbi abalala bwe twalaba wonna wonna nti omugenzi feera tukyabala nti temwayamba oba mwayambireeyo mu kasirize ffe tetubimanyi so abaavaayo be twalaba era be tujja okugamba nti be bayamba omugenzi naye ng'era
tukimanyi nti yakaaba mukwano gye tebamuyamba kati ono gano kyaliwe sikitegeera what if course this lady Mariam yes she's an artist ali munde yo by the way akola bu shows outside Uganda amanyo kuba side ze Kongo amanyo kuba around Uganda naye wano mu Uganda wano simanyi na waja performing yazemu okulabwa nga genze omukyala Hajati Namyalo so atenga Hajati Namyalo tulina ango mwe tumutwalira kati bwekibanga ona asobodde okubeera valuga bwati mbulira goyita naye nkubulire sijja kwewunyanga avudde ne yesimbawo if not that bwaba teyesimbye watya cause being the fact nti abadde abuze mu mawulire yes it's like a comeback sawe ntosobodde okumuwa attention okitegedde awoza kimu nti muganda we mukwano gwe gwabadde nga anyumyako naye nga tasobodde kuvaayo mu kaseera kali teyamanya kumanya nti mulwadde kyaliwo omanya information ngeyo especially ebikwata ku bulamu bwabwe yes but ninyi abantu abavudde ne batugamba abamu bagamba yali yawona dda abamu bagamba abadde akyali mulwadde abamu bagamba abadde bakyamujjanja kati biri confusing nti bakyali be bennyini tebamanyi na mbeera kyali waabwe gyabaddemu kati okujjako nga Mariam atugamba nti alina kyamanya eky'omunda nga kyasirikidde empozi because she was like mwakimukola abadde nga wanga amanyi nti bakimukola nata reacting era amaze kulinda ono kuvaawo eyo video yabadde political yabadde alina yekyabala it's either come back oba yayagadde omukulu ani General Sale amulabe nti ali kusaidi yaffe she's doing her work probably like bamutekawo banga mobilizer like bakimanyi nti wa NRM so probably ali mu kukola ekyo ng'osanga zirimu ku nsonga lwaki yasibidde Hajati Namyalo kose nako zina kasente Hajati Namyalo kanji political twacha tebuzauliza mugundi mbuna afayo nnyo ku mugenzi nedda songa tukwongerayo era emikwana egyo gyennyini kikulu nnyo kubanga nalabye nnyo abantu abawa speeches ku kuziikako omwami baami era ffe tugenda kuyambako wano tugenda nebanji okuyamba abaana family biki tubalabe nga boogera mu kuziika omuntu waafa nti nze mbadde mukwano nnyo gw'omugenzi ngenda kulabirira ku mwana omu ne tubiraba nga abaana bazadde we bakomye okuweerera we bakomye naye ng'ate emikwano gya family baaliwo abe family n'enganda biki nabo beelayirira ne basuubiza ne beetema ebintu omwana amusanze ali mu primary 7 n'agamba kati oyo omwana ngenda muweerera okuva mu S1 paka S4 aweerayo kataamu kamu abayambi awaayo kataamu kamu ate kuliko n'ebigambo bingi taata we yafa waneno yali nenga gwe wennyini gweyama nti ogenda kundabirira naye otanze okundangira taata we yakola kino so katusuubire buli yavuddeyo n'awa speech nti agenda kukola kikuyambako ku family y'omugenzi nti agenda kutuukiriza kyasuubidde era ndowooza kino kisobola okunfosinga okwongera okukola follow up kutinda ati tulabe biki byagenda okukola mu maka g'omugenzi political talina love yona teyabadde na interest yona ku mugenzi eyo video yabadde political talina mbu friendship nti oba ki bwe tuddako ku kitimba kya X kiyite Twitter omukulu ow'ekitiibwa General Muhoozi Kayine Lubagaba afuuse ekirala yeegirisa ali wano ne wali tulina tweets ez'enjawulo ezimu nga zatadde baganda baffe ku bunkenke naddala abalina weight nga nnyingi ffenna tugenda hitinga gym nange natandise gym anti yagambye abalina embuto agenda basiba nsanga agenda mukomera mu zino waliyo tweet yemu gye yakola just of recent eyabadde bit more sensitive era nga namaze n'endaba omukulu Robert Kyagulanyi yagenze ku Facebook ye n'awandiika nti here is General Museveni's son and the head of Uganda's military. He confirms what he always says, that the NRA establishment views women as mere sex objects and uses rape as a tool for war. Our country is in big trouble until we all say enough. The responsibility on our shoulders grows every day. But when is enough? And who's going to come up and be like, it's enough? Kati, Muchino, as you pose those questions,
ebyo abiwandiika after this tweet. I want to convince Muzeyi to deploy us to Nigeria, that West Africa. We should beat Boko Haram very badly as usual. The main reason would be to test their women's strength. I hear their juice is so strong it can erode any man's joy. Omukulu we yasobodde okikubawo gwe kikulemye okubawo omukulu yasobodde okikubawo nti omanyi munnaye ffena tetuli kyekimu gwe kikulemye imagine nze kinnemye naye omukulu ye yasobodde okikubawo kati wano ne tweyongerayo era ku tweets ez'enjawulo omuli tweets bweziti Kabobi, I realized you have never pronounced my name properly. I promise you will pronounce it in full before this year ends. Is that a threat? That's why it's like tweets ze. That's a scare one. Ziri mu going viral abantu bali mu kwewuunya. So is it going to be by force? These are the questions coming around. Nga twebuuza what's really happening. Kati najja n'agamba we are going to start arresting men with such stupid figures. Era mu kino nalabye baganda bange okuli omukulu kukuwaza banga yabadde attempted n'agiddamu. Kwasikulu jagenda mujemu. Ne kati ndowooza yayongeddemu. Good. Kuba there is a video era ndowooza omukulu gyo ajja kugisaayawo omukulu nga alabwako ku streets ez'enjawulo. Ali busy akajjuza. Ye DJ Nimrod y'omu ku be tulabye nti ye yafocusing okuva ku challenge emu gye yatandikirako kukola. Naye Nimrod kuva dda nga yagamba one pack ye alyoke nayo tagenda gikyusa kuba ne mukazi we ajagala one pack. Ne nange sikakyo musajja wa one pack alina ebintu byakola. Man, musajja wa one pack amuleke. So we are always good. Jeno byayogerako tabitegeera. We are always good. Figezo would you have a one pack? Where you have like 4. No. For not even 6, you have 4. One so, pack yo. And a tweet here about the figure. One pack. Baby biba ne love. Biba baby. Kati you know baby omutuufu yo one pack. Like me. Why not 2 pack? I mean 4 pack. No one. I'm a baby, I know one pack. Baby abanyuma yitaba baby one pack kibera nga kiringa kibaby kiringa kidomola ekipata kubote kati jeno byayogerake ezo figure bazireke wali abakazi abazaagala abasajja balina one pack nga oli mukulaba ku Viki exclusive ke kasera ndowooza otuyisizemu ko ku comment otubulire kituufu mubeera mutya buli musajja alina one pack kituufu mu ebi baby daddy bibanesa bigaba sente bidaddi ebyo. So on this tweet, Nagamba, we will take them to our fat farms and give them some serious training. Katika sukuwa zabanga Nagamba, ndoza Uganda tujimulekere kubanga katika sukuwa ebambi na wana kwa kisasa taso wafuna 6 pack. Oshitegera era yagambe ajibalekere. Yasingwa kubanga nasakoka ndoze mbere tabuse naye era we yakedde yagambye ndoza yakirowooza kunaga nayo manyi kangende nyongereko nkajjuze era omukulu twamulabyeko awo ng'ali bize tweets z'omukulu ono tezikoma ayina ye endala eno yali straight ndowooza era ku Kabobi nga bwakayita naye lwaki amita Kabobi the face and those hands the face and those hands are a proof that Kabobi never drank a milk in his life. His nose seems to expand every month. Kati alowooza kubanga ye yakula anywa eri amata ewaabwe naffe no mu Central tulina amatanga. Then if you don't have gende ewaabwe gakimu si buli omu tino yakula anywa amata but we are here ate nabeera betwanyu betubyane no mu Central nabo teba mpozi nga ki omanyi waliyo omuntu ayogera ekintu nobeera forced okuimagininga kati natuuse ekisaala nenoonya ebifaananyi bya Kabobi anga bwamuyita Bobi Wine Robert Kyagulanyi nentandika otunuulira ennyindo yawe ya mukama wange nga njagala kulaba va ku nnyindo yaffe tuli baganda. Does it really expand every month? Yakubyemu nyawo yakubyemu
Ole bintu byotayogerako. Kati nkwongere tweets. Natugamba. I will say, this is, yabadde so catching to the women. I will say it and all. Women in Uganda will do what I say. And this is a command from the CDF. I, Muhoozi Kainerugaba, have no time for women who have no bums. Like bums, eh? 1 kg. Shula price wange. At least abam tuyina ko obutula. If you have a kibondo, I don't know what that is. Kibondo is what? I think about stomach. Stomach. Hey. Stomach. We will arrest you. You arrest me because of my stomach. Can you imagine? Musango cho kuba n'olubuto. Why could you have a chibondo? Buyagambye apart from the ones who are pregnant. Kati wemba ni pregnant, how would you know? I would really want to see my CDF phone engage atutwala. Tobisabira na bisabira ko olaba atutwala bwatu misinde bwe batu. If things turned right, if the table turned right now. Kati ku nsonga zino emabegaawo tulina akantu kano nakwogera koko and I want you people to hear. Some Ugandans bavaayo. Era abadde batandise okwekolamu omulimu whereby simanyi gutuuseewa soosi yaabwe entuufu sinagimanya bo bavaawa naye nga they are around streets of Kampala nga bagamba yes youth the generation the little generation ndowooza kangame nti omugigi gwaffe ogw'abaana abavubuka abato they came out and they are like arrest Muhoozi but arrest Muhoozi. I see abano bendaba they are female figures. Yes. Tugambe nti bali connected to the other tweet. So these ones they came out earlier. Yes, era still yali a tweet yagirawo kebabega kao ngela he was disrespecting women. Kuvadda I don't think omukulu yali awaddeko respect ku bakazi. Abakazi abalanga Bobby we yagambye abalabanga sex material and all that like tewali respect jaba. So those girls came out protesting right tewali nomo achogerako the way omukulu yes, about the women. About women, like women should be respected, and we're not continuing about the way he describes women, and I feel like Uganda would be one of the countries where women are not respected. Which I tell you, women like we've been respected since I'm from here, and I feel like women have been respected. But Wanatan that is an example for like men. Kati example jawa chilinga bana basajja bakuba abakazi kiraga nti leaders baffe baba nga baliwe batu baba example nti omusajja asobola okuba omukazi and it's okay at any time yes and it's okay so chino okukyuka naye omukulu alinga Twitter yoka jabeerako nga talina birala byakola kubanga tweets ziyika buyisi buli kaseera and chatukesane nebuuza kanti UCC do something about this? UCC? I think they could, but because when it comes to vulgarness, tulabye abaana ba TikTokers abakwatiddwa lwa kwogera bintu bitakwatagana ebintu bitakwatagana ebibozibozi ne bakwata ne bamutwala can't UCC come around ne bakochekola bwe kibanga abaana batuso genda ku street bekalakasi kiba kigeza kisusse. That's a question to the UCC. Itegedde kintu ekyo. Era njagala ensonga eno tugirekere mmwe bannaffe abali mu kutwala basaawo eno ku Viki exclusive. Opinion kinsonga ki oba comment kijowa
ku nsonga eyo nga bw'ogirabye bw'otyo tweets zo ziflowinga buli lunaku bunaku ayiwayo nga buli lunaku era sitali ready ndowooza kuzikiza nga tutambula tweyongerayo naawe omulabi omulungi nkusaba nti genda okoone mu kade osobola okusigala nga sharinga video zino zisobola osigala nga zitambula mu kaseera ak'entertainment tusigala tukuwa mu kaseera ka politics tusigala tukuwa akaseera ak'ebibamba tusigala tukuwa cause always kati bomu nazo zifuse bomu bw'ogendera ku akaunti yaffe oba ku YouTube waneeno waliyo emboozi endala eyazze nina ebirala binalabika about the bomu naye eyo kankujeyo ndowooza tweyongereyo tudde mu entertainment Atini Pro mumanyi Kazikuba is a good producer. Yeah, producing the music awerako mulabi. Enyimba nyingi. Ziwerako. There allegations yavuddeyo n'atabukira omukyala eyatandika nga TikTok nga comedian nga atali comedian MC Kyumi. The so called MC Kyumi. Abasinga tebamanyi oba mukazi oba musajja. Mukazi. Kamwogerere mukazi. Mukazi. Nange olumwa bimbuzaabuza. Bimbuzaabuza. Naye oyina gendera omukazi muleke bwato bwali. So omukulu Atini Pro mu busungu obungi yavuddeyo n'agamba this mukazi this musajja whatsoever. Ogambye mukazi kantwale ekyo obukazi. Yes. Ayina okuvaayo akole apology. Atereze erinnya ly'omukulu Atini Pro. Omukyalo ono yavaayo just of recent ndowooza Uganda twagadde nnyo amawulire and when it comes to stardomness abaana bakisussa olumu bamanyi okugenda ne basuka we baalikomye omukulu Atini Pro ayina oluyimba lwe yakolera omukyalo in fact si lumu ndowooza abadde awezeza projects nga 2 ewa Atini kati mu business eno gye bazze bakola omukyalo yavaayo n'agamba nti Atini Pro yamukabasanya yamutigattiga actually gundi naika najira interview yes nti yamutigattiga kati mu kino amawulire okugwa mu matu g'omukulu Atini Pro ebbanga lyembaddeko ne Atini Pro of course produces abayimbi bangi mukozeko zi interviews ez'enjawulo ku kifo kye bw'otuuka mu studio ewa Atini Pro ye musajja alina studios nga 3 studio 1 studio 2 n'endala ekifo kye kiri real arranged omanyi studios bamanyi okussaamu entebe zine ziringa sofa ZL era ZL ezo zirese nnyo obuvuyo mu studios enjawulo ZL ezo zirese obuvuyo mu studios twakirabako ku gundi omukulu Andre on the bean like it was saying Andre on the bean but slogan yali nti Andre on the beat nekyatuka ekisaana ekikyuka nga bagamba Andre on the bean kati entebe ezo zibadde nnyo mu studio ezimu ewa Atini Pro saagirabayoko Atini alina obutebetebe bwe buti bwabeerako ne baclients be oba aleje ba folding because enaku zonse folding anojeza kati mu kino omukulu ono Musoke Martin n'avaayo n'awandiika ekiwandiiko nga asaba omukyalo n'aveeyo either a clarifying eri public in line of his brand nti aba agyonoona bw'aba alina ka video akalaga obutuufu ono kye yakola akajjeyo if not that she should apologize oba amateeka gamutwale naye nga olaba waliwo abantu b'owo obudde kati Kyumi is a comedian nayo interview bw'ogiraba he like she because like she was totally like bw'omulaba the way yakyogera kyo aba producers abamba tukwabula fa abawala bichi nengo omulaba joking ngagamba fa abawala nga bwagamba yeah of course muwala nga wamayira waliyo era waliwo wagamba oyo gundi yankwata oyo nafumbirwa najja nankwata obitega nenga touch meaning okitegera that's true me for you Eva abera mu comedy okay abera mu comedy Eva abera mu comedy so that interview nzenga bwe najiraba era nakitolanga like jokingly nti bino byatera okugamba mbu ono yankute oyo yankozesa abyogera nnyo ku bayimbi actually abanene n'agamba oyo yankwata
nzijukire mabegaawo abadde yakava mu lutalo ne Spice Diana so Yes. ndowooza tusitwale nti wa mawulire naga Jeff Chiwa yakola ki yamukwata yayagala omukabaasanya ayogedde bulijjo from the concerned citizens ono yagambye but what's real wrong with Uncle Chumi to be troublesome everywhere wantalo bwa meaning bazze bamugobera cause njagala okwebaza MC kyonna kye wakola okugoba omukyalo no ku stage yeah it was something nice I'm worried for the auntie who will marry Uncle Chumi. Auntie? Ate aina uncle kuba ono mukazi. Kansome yakalala kamu. Please someone should translate this statement in Luganda to uncle or auntie Chumi. Oh God. Yeah, cause she won't understand. Chumi tamanyi luzungu era yabagamba teyasoma mu bitwale bwe muto. Kati atwala Chumi serious ne anyway because it was sex assault. It's good yaze nachogerako. Nti abantu abatwala Chumi serious libayinza okugamba nti ono naye akozesa abakazi bwe batyo. So kirungi avudde nachogerako nenze siraba lwaki yamwadde attention actually ali mumu amasanyalaze. Ali mukumu amasanyalaze. Tukoli kyabadde ayagala. Yeah, masanyalaze tewali kirala. Big Daddy MC is my name. Tuli ku Viki exclusive. Lunaku lubadde lwakutaano tuli mu preparations okulaba engeri gye tugenda okuyisa mu weekend yeno. Sigala ng'oli wamu naffe koona awali akade osobola osigala ng'ofunanga notification mu kiseera kyekimu giweka like esobola okubanga eddukamuko ku misinde etuuke ne ku balala. Emboozi zikyali nnyingi ez'enjawulo tujja sigala nga tukuweereza abagenzi abatuvuddeko mu biseera ebyo mu mwezi guno ogwedde in fact guli mu kuggwako ennaku z'omwezi leero ziri 27 nagwo tuguwone tugusiibule gubaddemu issues ez'okufiirwa zo zantamye buli mwezi abantu bafa lwakuba abamu tetubamanya bumanya naye nga abantu bafa buli lunaku. This has been so deadly kati wali abaana abafudde mu biyumba still mwebale kutulaba abalungi nange nsigadde nabs mweraba.